mutima maama namuyita ku lunaku olw'okubeera Taliwo Mugwanga sholi munaku musanvu ate sibadde nnyo in contact naye so chances are not there. Kabize ebbanga ddene kikole tujje tukubeereremu tuyimirire naawe because nawe byotukoledde bingi. You deserve a celebration. That's how Dagy at 10 came about. Kyanjawulo ki ky'osuubira okuteekawo ku Dagy at 10? Ekyenjawulo ekiriwo ekisookera ddala ekigenda okuba unique is that endongo egenda kuba ya Uganda. Number one. Ekyo kyokka kimala. We are raising 100 flags for Ugandan music. Era olunaku olwogenda tutuuka wano labe flag ezitaka wansi wa 10. Njagala yonna gyekigenda okutambula wekina kitambula beyond borders. Omuntu agenda okukola clip oyo agambe ki ekyabadde awo. It is a celebration for Ugandan music. It's the most unique thing. Njagala tukubeko ekivulu ng'endongo ya Uganda. Nze kyenjagala. Njagala tukubeko ekivulu ng'endongo ya Uganda. Njagala tukubeko ennyimba okumala essaawa 5 nga buli luyimba olukubibwa osobola odduyimba. Oveeko mugamba nti olwo sirumanyi. Mpozi ani ayimba olwo? Mpozi olwawa? Mpozi bani abo? No. Njagala bakubeko ennyimba essaawa 3 nga buli luyimba ne bakuba olumanyi. Kubanga mwe mugenda ne mulowooza mbu kati band music. Okimanyi nti band music alina amaanyi mangi mu ndongo. Abantu bamumisinga. Ba DJs bamu ignorinze. Bakubako bukubi cream ono ali waggulu. Naye gwe njagala obeereko mu ndongo DJ challenges ba DJs emirungi mingi ne mbagamba wembeera MC ku stage ne mugamba set yange yogenda kuba set ye. Nangamba Dagy nedda leka naawe. Buuza ba DJ Brian nga tokuba mix show. Era DJ Brian yasooka okukikola bw'atyo kitestinga yangamba kino ngenda tandika okukikola mu governor. Kuba namugamba Brian eno show ya leero mwe tugenda okukola nangamba nedda. Ne mugamba leero tugenda kuba Ugandan music nangamba yes. Ne mugamba olwaleero tugenda kuba ndongo ya band. Nkoyo kuba bano ba Mudra bani ba Bebe Kulu ba Kamiri bani okitegeera. Ninga leero tukube ku band. Brian nangamba Dagy. Oli serious ne mugamba tukube ku band. Nanga Dagy. Kasita goli mu kamera. Goli ku muzindaalo. Nze ngenda kubeerawa. Ne mugamba tofaayo. Tegeka band. Tukube band. Nakuba Misa Kisemakula, nakuba Ronald Mayinja, nakuba Sofia Nantongo, nasumulula Runa Mubiru. Nasumulula endongo. Twagenda okuba essaawa esooka okugimalamu bwetu nga tweet for the first time ever. Okuva twakuba mix show. That was the first time we twafuna tweet omutwalo gumu. 10,000 tweets. Buza DJ Brian. The first time mu lockdown okufuna tweet omutwalo we twakuba endongo. Nangamba ekitegeeza abantu bamisinga endongo. Ekitegeeza abantu bakola ki? Because people abantu bakirooza nga nakumba olwokuba mukola ko NTV musobola okuba endongo. N'okuba Sophie Nentongo. Love super. Love super. Noyingizamu Ronald Mayinja. Noyingizamu Aruna Mubiru. Noyingizamu ani Lujango basomba bonna obaleeta n'okuba Lutaaya n'okuba Mariam Ndagire n'okuba ki n'oba simbula endongo. Twafuna tweet omutwalo gumu. Dagy Nyce MC Katsi we yategeka ekintu ekyefaananiza ng'ekikyo yali atakazindaalo nga atobwa okubeera MC. Abantu abasinga bali beebuuza naawe oli mu kita. MC Katsi yali tata muzindaalo. Kambere spokesman wa Katambala kuba ndoza teyabawo opportunity kukinnyonnyola. MC Katsi yali tata muzindaalo. MC Katsi yali aclosinga franchise ya King of the Mic. Nga Julius Chaze wanagamba nkulozinze franchise ya Roast and Rhyme. Tekitegeeza nti avudde mu event. Nga bosi wa Blankets and Wines Byaruhanga we yagambye nti Blankets and Wines kirabika nze kyengose kikola ki? Tekitegeeza nti Blankets and Wines tegenda kukola ki? Kuba twawuliddeko nti Talent Africa ali yakoze eki? Yagitutte. Kata nga Douglas Lwanga wanagamba nti this is the last dance for Purple Party. Tekitegeeza nti avudde mu ki? So Katsi yali closing a King of the Mic franchise. Naye ita closing a business. Because MC Katsi, that is what he knows how to do. That's his calling. Katonda ye blessing jeyamo. Okay, ogenze n'ogamba abantu abatagula tables bakuyingirira bwerere. Olowooza show tejjula abantu b'obwerere before nga ne tables tebanazitwala. Nanti kakati organization ebeerawo nti tables zibeera demarcated. VVIP bagitemako.
abasasudde akakadde era balina we batuula n'asasudde emitwalo 5 alina watuula era ajja kuba ne wristband ye eraga nti nze nasasudde emitwalo gyange 5 nina entebe era wanatuula bw'ati bamuwe drink ye bamuwe n'emmere ye alinde kulaba bulabi ddongo. Ogeze n'ogamba abayimbi abagenda okujja okubeerawo ku lunaku lwolwo bonna babwerere tusubire ne ka transport kana abamu ke basaba tekaliyo then n'ekirala abayimbi be bantu be batabilayingako oli n'agamba beefuula beekyusa akola drop n'atajja n'akola posta n'atajja totiddeemu asitiddeemu kubanga nze mbadde nabo emyaka 10 again nkiddamu Dagy ya 10 mbadde nabo emyaka 10 so abasinga ndi nabo on a more personal relationship. I have a personal relationship with them. Zibana abayimbi abasinga nkuba nabo emboozi nga gwe okuba nange emboozi nga tekuli business nti jangu nyimbire ku jangu okole kinedda ngwa bukubi nabo mboozi normally. Ndula nabo nenywa nendi emmere nabo nenkola kimbeere waabwe waka normally ne tubeerayo ne mbapita ne nfumba ne nkola kibi byonna. Proceedings eno show ziddawa. Proceedings eno show already nina ba sponsor babiri abampadde proposal and a very good idea yokugitambuza eggwanga lyonna because balabye amaanyi gerese balabye the blessing it comes with ne bagamba Dagy tusobola okutambuza show eggwanga lyonna ne mbagamba madde mbasaba munzikirize tusooke tumale 27 olw'omukaaga then we shall have time to sit on the table mwaka gwakatandika tukyalinayo emyezi 10 tutule ku mmeeza tuteese bulungi tulabe tuyinza okugitambuza. Sente zinava mu eno show ziddawa. Sente zinava mu show njagala ku upliftinga nze mulimu gwenkoze gwa muzindaalo emyaka 10 gwa muzindaalo. My first priority is I want to extend my blessing to the next 10 MCs. Nina ba MC 10 bengenda okuwa blessing out of this show. Era mujajira bakulu nabo nina MC bengenda okuwa blessing ey'amaanyi bagambe nze I've passed on my blessing to you because this is your calling, this is what you love to do. Omukisa gwange guguno nange mba passing it on. It is important to share a blessing okwange ngenda ku passing on nina kyengenda okwera ba MC 10 come that day. Okay, abayimbi banje abali ku post era bakwano babakole bwe washarinze nti baku blessing olunaku naye abantu bebuza aliwo omuntu omubwati gwe tutanalabako kalo nanto twale kati otandise okwonoona anyagamye nti atuwaka aweddeyo atuwakatana bakugwayo kati omanyi gyo oyagala nnyo okwonoona kati nkulaba kati otandise okwonoona olina byoyonoona atuwaka gyali mungi akyajja jowi atuwaka tetunaba kulozinga atuwaka sotobuzaabuza abantu sinabuzaabuza kyomulaba mbuuziza anti atuwaka akyajja n'abayimbi abaleewo bakimanye atuwaka akyajja lwaki ontunuulira bwotyo tontunuulira bwotyo lwaki ontunuulira bwotyo mukwano gwange bali si mikwano gyange bali si mikwano gyange atuwaka ajja kati tusuubireko abantu abamu babadde balitambuza ku social media being nti lugenda bba lunaku lw'olunene ate bavudde ku social media newogera ekikuluma ku mutima maama onaamuyita ku lunaku olw'okubeerawo taliwo Mugwanga show eri mu nnaku 7 ate sibadde nnyo in contact naye so chances are not there. Ita abawagizi bo babuli nekyo baba bananga 27 we are celebrating emyaka 10 mujje tubeerewo ate nange I have given back ogamba nti mujje muyingirire bwerere I have given back omutwalo gunane badde nkujjako ku gate jangu ogunywemu kabia jangu ogunywemu kabelaga omutwalo gunane badde nkugamba nti guleke ku gate jangu ogunywemu kabelaga ogunywemu ka Pepsi onywemu ku mazzi Aquafina obeerewo olabe ku bayimbi bo era mbasikuddiza Joey mbasikuddiza nenkuwa abayimbi 30 mbasikuddiza bankuddiza so mujje tubeerewo